Basimbiddwa mu kkooti ya State Hall mu Kampala etusuubira linete naye abasabye nahirali nga bano bakwatiddwa nga batembeeya ebibuuzo n'ebitabo by'okusoma mu bigezo byayonne bwe bitandise olunaku olwaleero. Bano kkooti basomedde emisango eno omuli okusangibwa n'ebigezo byayonne okujingirira ebiwandiiko bya yunivasite okuli Kyambogo Makerere Bishop Stewart Nsamizi okujingirira ideeze ez'enjawulo n'ebiwandiiko ebibugirize bingi. Omu ku babitusuubira linete akkiriza emisango ate abasabye n'emisango gyeganye Jonna omugaba wa gavumenti Mase yamankusha ategeezanga okunoonyereza bwe kwawedde. Bano omulamuzi abasindise mu 12 okutuusa 27 omwezi guno ng'akuula oludda olwabe bwe lugenda okutematema n'okuddamu okusomera akkiriza emisango eri yagizaamu. Okusinziira ku ludda olwobyo okunoonyereza omusango guno kwawedde era nga kigambibwa nti emisango gino baagiriza mu bitundu by'e Kampala wakati wa Novemba 24 n'Oktoba omwaka guno. Ate abafiira musiga nsimbi mu 15 baguddwako emisango 25 era 1 basindikiddwa mu 12 okutuusa nga 19 omwezi guno. Bano kuliko Dr. Chause Mulyansaka, Moses Mwesigwa, Moses Ruma ne Peter Atum nga basimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road Masigo omulamuzi Ronald Kayize. Emisango 25 gye bavunaanibwa gyonna gyekuusa kufeera musiga nsimbi enzala ya Butuluuki Gumulaani Folokani obukadde wa dola bonamu $900 okwefuula kye batali okujingirira ebiwandiiko n'empapula n'okwekuba n'okuzza emisango. Oludda olwo bitegeeza ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kukyagenda mu maaso. However, the defense has approached execution. They have intention to explore it again, which we have not yet had time to discuss again, but good. The other copy of attorney to enable us explore the appeal again. However, bano abatiko abawabira basabye akadde babateeketeeke basobole okusabira abantu baabwe okwemirira omukuba n'akkiriza emisango asalirwe ekibonerezo. We pray for an adjournment to further understand the charges brought against our client, and then we shall exercise our right at a later stage. Omulamuzi omusango guno agongezeeko kutuusa nga 29 omwezi guno. Kigambibwa nti bano beefuula abakozi mu ofiisi ya pulezidenti abagaba kontrakiti ez'enkizo ne bawudiisa musiga nsimbi eno nti bamuwadde kontrakiti y'okuguza gavumenti kemiko yebongera amafuta g'emmotoka ne gatakusa budonde bw'ensi balirwamu obukadde bw'ensimbi za dola $9,900. Joseph Innocent Senfuma ne Musase Wankami bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.